Obulabizi bw'emikono buganye era ne bugobwa omukulu w'essomero omujja agambibwa nti minisitule y'ebyenjigiriza bwe yazindiza okudda mu bigere ebyakulira essomero lya Mukono High agambibwa nti yatuusizza emyaka egiwummula emirimu egya gavumenti. Frederick Kawumi Mbaziira ye mukulu w'essomero lya Mukono High aliwo mu kiseera kino ng'ate minisitule gye yabadde asindise ye Richard Katongole ngono mu kiseera kino y'omu ku bamyuka b'omukulu w'essomero era Bishop SS Mukono ng'ayogera mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku kitebe ky'obusaabadinkoni bw'Empuumu mu Ntenjeru Kisoga Town Council mu disitulikiti y'e Mukono. Mulabirizi Enos Kitto Kagodo abuulidde eggwanga mu bulambulukufu ensonga lwaki basazeewo ogw'omukulu w'essomero omupiira baweereddwa. Nze namusaba oluvannyuma lwa boodi okunsaba tuba tusaba Minisita Kawumi amaleko omwaka aleme kugendera mwaka muki makkati kaakati abaana baffe bana bakola ebibuuzo basobole okumalako naye ate naye alyoke omwaka egugwako kiba biti nnomo okusinga okuviirawo mu makkati gaki g'omwaka. Omulabizi Kagodo agamba nti ono yabatuusaako ebbaluwa emusindika mu kusomero mu mwezi ogwokutaano nga n'obudde bwa Kawumi obuwummula ku nkomerero ya Agasiti tebunnatuuka. Ate n'abalala bonna abaagala okujja mu bukulembeze muyite mu makubo amatuufu okusinga okubuuka wano nawali n'okupangirira tetujja kukkiriziganya. Agamba nti ng'abatandisi b'essomero baba balina okwebuuzibwawo ku mukulu w'essomero asindikibwa mu ssomero lyabwe nga ku kyakatongole minisitule yakikoze. Ffe nga Mukono tulina okulonda n'okukkaanyaako ne tukutwala mu minisitule n'eryoka ekutuma alowooza nti ayinza okuyita awalala tekikkirizibwa. Agambye nti bawandiikira minisitule nga bagitegeeza ku nsonga z'essomero lino era yabazzeemu nga minisita abasindikewo omuwandiisi wa minisitule w'enkalakalira ayo kye bagenda okukola. Kati like next week tugendayo tutunule ani adda wano ani adda wali essomero lyaffe ligende mu maaso. So si muntu kuva eri n'ajja yeepaatiikawo n'agamba nze nina okubeera wano by force. Ekyo tekikola Mukono. Atamyuka ssente wa boodi efuga essomero lya Mukono High nga Daniel Lutu naye aliko byalambuludde nti waliwo ebitali birambulukufu ku kya minisitule okubaweereza Katongole nga nabo kwe basinzidde okumugoba. Era minisitule alina obuvunaanyizibwa okwebuuza ku bannannyini lyo abakyaki ng'eweereza omukulembeze waali omulala. Kati oyo gwe yaweereza eyo mu mwezi gw'okutaano wadde nga waaliwo olwedda omulala ekiseera kye nga kikyaliko teyeebuuza ku kyaki nga okulungamya bwe kugamba. Lutu agamba nti bagenda kugoberera emitendera olwo batuule ne minisitule bakkaanye ku mukulu w'essomero anaba baweereddwa so si buli yeegwanyiza okulikulembera. Era kakati tulinda bulinzi abakulembeze baffe ab'oku diocese bogeraganye ne permanent secretary nga bwe batulungamiza ne ttiimu ye batulungamye okufuna obukulembeze obulala. Essomero lya Mukono High lyali mu gasooka Mukono nga liweza abayizi 2500 nga lya bonna basoma wa sekendule era nga liri ku musingi gwa kkanisa mu kibuga Mukono. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.